wiiki emu eyise kooti yasazaamu etteeka eryali liyisiddwa nga mu Uganda enjaga tekkirizibwa. Ne wabaawo yafayiringa n'agamba etteeka baaliyisa mu bukyamu, kolomu teyawera, and so forth and so on. Mu kuyisa etteeka ng'ate amateeka munnange gali bwe gati. Oli bw'abanga ensonga azisimbye nga ddala kolomu teyawera, basobola okulya n'alinga. Akati wiiki gye tukubye amabega tetufiirwa bufiirwa abantu n'etteeka ly'enjaga nalyo lyakuddayo buzi mu paalamenti. Era abasanyukidde etteeka ly'enjaga okuba nti kooti yalisazizaamu baatudde n'ebikoola by'enjaga, baatudde n'ekyayi Wenjaye. Kati nga balaga ni mu Uganda osobola okukola ky'oyagala, naye oluvannyuma lw'enjaga balwepinga abaana, oluvannyuma lw'enjaga abantu bafa nga tebategedde. Omuntu amala okunywa enjaga n'ayingira ekkubo ng'amanyi nti emmotoka ne bw'emukuba egooma n'eggwawo. Omuntu amala okunywa enjaga n'akukuba akatayimbwa ng'okedde ogenda okukola. Olw'ekyo ebintu ebimu tegagenda kubeera mateeka, kugenda kuba kutya Mukama kye kinaabituwonya. Ebintu ebimu tegagenda kubeera mateeka, era bw'oba ogenderedde wo basobola okuba nga aliwo emirembe mingi, naye ng'ekibeezezzaawo emirembe kutya Mukama. Bayibuli yayogera mu kitabo ky'Engero essula ya 14, Proverbs chapter 14 verse 27, egamba bweti: okutya Mukama nfulo ya bulamu. Proverbs chapter 14 verse 27, okutya Mukama nfulo ya bulamu. Okuva mu kyambika kyo, okuva mu byambika eby'okufa. Bangi nnyo okufa abali wano n'abali ku Soloti TV n'abali ku Soloti FM. Sente tezibabuze ezikola obwenzi, sente tezibabuze ezisalako amabaala, sente tezibabuze ezigula omwenge. Mu ngeri yonna sente tezitubuze. Tuwulira abantu bonna banyirivu. Okunyirira tekujja buzi, kukolebwa ebintu bibiri: 1, peace of mind; number 2, okubanga olinako okwatakwatako, olina kasente. Abantu bonna bolaba banyirira naye bali soba. Ekibakuuma kiri eki: kutya Mukama. Ensi eno abamaze okukkiriza Katonda babeera bantu balamu ne bwe bateri mu tteeka lyonna. Sooka otunulire olunyiriri. Engero 14 olunyiriri olwa 27, okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okutya Mukama nsulo ya bulamu. The fear of the Lord is a fountain of life. Omuntu agaana sente z'ebisiyaga kubanga atya Mukama. Omuntu agaana, tewali muntu mutegeevu asobola kusanyuka nti etteeka ly'enjaga liri annulled. Taliyo. Kubanga lisasiza enjaga tuzimanyi. So, bw'otya Mukama, sigala, enjaga, omwenge, obwenzi, obubbi, obufere, obulimba, buli kintu kyonna ekyandimazeeko abalala emirembe nabo ne kikumalako emirembe, ng'olwo kigenze
kubanga bali okutya Mukama tewali agamba nti kakere ku machatte mukama we. Buli atya Mukama amanyinga mukama we wa wansi, mukama w'enseero ali waggulu wa mukama we. When you fear God, as you serve, maybe in the government, maybe in the private entities, maybe everywhere that you do the services, you serve knowing that you are serving God, not the people. Nebo batwana bakutuuka ku knowledge egamba nti oweereza Mukama naye ng'otya Mukama era ng'osaba ng'olinayo ebiseera by'okusaba n'okusiiba oli bw'akulyaza amaanyi omukwasa Katonda ogamba Katonda alinsasula. So let us run to God. Tudukire eri Katonda. In other words, munsi mulimu ebintu ebinsinyuwetinga. Era bw'oba otulira social media wikyona gye tukubya amabega ebadde eraga abakuumi nga bali mu kulya mmere, eraga abantu nga basindisa obu messages, omuntu nga yeegayirira omukuumi. Gamba abali ewaka bakuwe emmere, bakuwe ennyama, bakuwe ne soda, gy'onaleese soda, n'abaana mbuuza olinayo n'ekirala ky'oyagala. Kati omukuumi yafuuse ka Katonda akatono. Nze nkyali mulamu olw'ekisa kya Katonda. Ate nabagamba saagala kusumba baddofe. Oteekwa okuba ng'omanye ebigenda mu maaso mu nsi. Famire gye nakuliramu tebaalina bintu, baalina obuntu bulamu n'amagezi, naye kye nayingirayo, information is vital. Ndi musajja yakuzibwa abakadde ababiri nga baali Banyarwanda ddala abava ewaabwe e Rwanda mu biseera by'entalo eza 1959. Kati abantu abo abaabalabako yonna gye mwali eyo baali bapakasi bammwe, naye nga ne baba talina bintu byonna abeera n'akalediyo mu nkwawa. Abanakaki abanaakarediyo mu nkwawa. Era amanda ge waffe gaali gakubalirira towulirirako miziki, balina obudde bwe bamanyi nti kati tugenda kuwulira ebikwata ku nsi yonna. Kakati nakula n'abakadde neefuna chance ebabuuza nga ndaba tateerako musiki, amawulire agateekako, alina essaawa ze. Natuuka ekiseera nga nyina okwanika amanda nga nkimanyi kati nga twaleyo kubanga anaatera okuwuliriza, naye ngajjayo ku bbaati nga gakyajinze. Taata n'addamu n'awuliriza, ne mubuuze naye ekigendererwa kye ki. N'aŋŋamba nti ffe boolaba kuno twadduka lwa lutalo, naye kyatuyamba okudduka ne tutaffa kazuguzugu kyali eki kufuna information. Olwoba nga tolina information ku bigenda mu maaso mu ggwanga, weetwala wekka wali abatemu. Bw'owulira nti eka gye wavudde bawambyeyo ate tonakyononayo, osonga busozi n'akalediyo ng'odduka. Akati abakadde abo temulowooza nti baali basiru, baalimu amagezi, naye banoonyanga information yeneebagasa. Kati nze nange kyankwata sirina social media yonna wonsanga, naye kizibu okuba nga waliwo ekiriyo nga simanyi, kubanga Mukama ampadde omukisa. I'm surrounded by the youth. Kati abavubuka abanneetoolodde n'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mba njagala kumanya akantu